Abuterevu tukwaniriza nate ku program vubuka kola erinyanze ade Wilberforce kirime muyanja ne lero tutindiza olugendo nate olugendo no ddala k'ekiboga district dako Kyankwanzi butuka mu Kyankwanzi ayita mu Bukwiri tawuni dako bagita Katanabirwa awo wetera no linya kilometers ndowooza ziringa mekao kilometers nga 16 okutuuka omwami ono jali basema ne banyabo simulala ono nno mulimi wa kasooli sigamba bana abalimi ba kasooli oli nansangwa nolima eka namba nofunamu ensawo ya kasooli emu ne wewanira kubanno nga go yakubalidde omulimi gwenjogerako akuba ensawo za kasooli eziwerera ddala zajjo tugamba mu eka emu kyama kye kiri mu ekyo omulimi wa kasooli Kyankwanzi kiboga batumanyi tuli balimi tuli balunzi naye tuyinza kukyusa tutya ennunda yaffe tuyinza kukyusa tutya ennima yaffe kwe kulaba abantu bwe bati omwami simulala nyina Kakoza Lawrence okulaba nga atutwala mu ngeri gyalimamu okulaba nga afuna mu kasooli business ideas tukuwa business tips okulaba nga naawe obaako kye weetandikira unjogere nyangu tuli ku mbeera ya kundiira mu kyekitambula buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazza okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala olina birthday baby shower oba just oyagala ka photoshoot bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okuwandika ku ngoye sako n'ebirala bingi bano basange ku kitebe kyabwe ekikulu awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya awo ekiboga mu Town Council kulidda mu Kiganzi ate Kampala ku Jesco Plaza ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange Buterevu tukwaniriza nate ku Focus TV omwami nkugambye Kakoza Lawrence agenda kuba kubuzaako interview ekintudde okunzija nzije ndabe kirungo ki oba kyama kikyalina mukulaba nga akozesa akasooli ennyo waffe ate namufunamu ekyenjawulo atugambye alina acres ezisoba mu 6 ez'enjawulo wano tuli ku acres 4 naye asuubiramu almost kilo meka kilo kasanvu sebo banyabo goina acres 10 n'ogamba ne bwenfunayo olukumyi olu lumala so tuli naye lero katulabe nga akubuzaako then tugende maaso na interview ogenda kubuuza ku balabi abalabi bafe abatulaba Kakoza Lawrence nga amanya ndi mutuze w'entunda ndi mulimi wa kasooli ate musuubula Kakoza Lawrence muzaale wa muno oba gwajja buzi oli munoonyi wa nsimbi muno nze banzaala ku kyalaawo Kikonda wasenguka wali Kikonda nenzira entunda yegwe yali yesimbyeo ku LC5 Kakoza Lawrence nedda ssebo oli yali ani bazanye waliwo Kakoza Ronald so omwami Kakoza Lawrence twagala tulabe one okukola okimanye ngaki omuntu wagamba nti mukole kye kikugira mu ndowooza ng'omuntu kati omuntu bwatugamba tukole yes ekyamazima embeera embi oyo inajjejjamu nakukola kati tugenda ne tutunuulira abantu abangi betwegomba abalina kye bakoze yes nofuna ekyokulabirako kati olwaleero ffe nga wano ku kyalo kwalingako omwami nga yalima bijanjaalo n'agula emmotoka nga nze ni muvuzi wa boda abona yegomba ebijanjaalo bwe nalaba ng'alima ebijanjaalo n'agula emmotoka nogamba akikola atya nze nalima kasooli naye bwe nalima kasooli kabeeyi ne kajja ka 217 otandikira mu bugazi ki okutandika okulima kasooli natandikira kuyiika emu otandikira ne eka nga nvuga boda ng'olima mu nnima yaffe eri nga nnima mu nnima yaffe eri yes kati ng'osobola ofuna kilo 10 kasooli yali mu 5 ng'akasente ako sikakwatangako kati nengenda nga ngazi ya mpola nalaba nti yiika emu empadde emitwalo 7 yiika emu mwaka kyogo yiika emu nagirima 207 leero tuli mu myaka ndowooza 6 okuwala okutonotono 207 sorry myaka ndowooza nga 14 ng'olima kasooli 16 sorry kasooli mutandika myaka kibo ngambe myaka 207 labika nalindi oba mpitinya wano kasooli ye mulimidde ebbanga teri season gye sirimangako ekitegeeza kasooli gwe twogerako kati yafuuka kitundutundu ku ggwe
ebirungi byonna bye nnina obijje mu kasooli kati mwezija ningamba Bruce nekera ne mugamba nti Bruce mu ntunda omwo okimanyi omusajja nagagga asinga namba emu ye Lawrence Kakoza ompakanya ensolo mwakanya kuba mwe bali abagagga abenjawulo mwe bali naye kukyokuli nakyo tuyita abaavu ate erinnya terisimba layini kwabo terisimbako amina naye nga ssente oba oliawo kyama kiri wa oba oliawo kubanga tolimeko kasooli nze muzeeyi wange muzeeyi muyanja ekiremeera nakula alima kasooli naye nga bwafuna kiro eziwera 5 mu eka ng'ajaganyiza waggulu nti oba oliawo yafunyemu nnyo gwe kyama kiruddawa kasooli ono ekyama ekimulimu kumulimira mu budde singa osimba kasooli muwe obudde nga omukoole mu budde ono kasooli akolebwa emirundi 3 simba ensigo yo nga nnungi tulekera kasooli muddo gwe buli olekera kasooli omuddo oututani eri oba ogisse kati kyo kyogendo omuddo guno gukendeeza ekiriisa kiri okasooli we yandibadde ng'agejja omunwe ne bugejja bulungi kati naabira nga ofuna kitono naye nga gwobalanye nayika zange 10 naye nga wazirekera omuddo kati zino nkakasa ziriyiika 4 kiro kakaaga yo siwaddiiro 1500 kati bei yaffe eri webeereddewo nti 1800 ba miliyoni 6 oba mu eka 4 so nga ate oli omulala alima ordinary ntegeeza ennima yaffe eri eyedda osaawakaawo n'otemayo ebinyanga bw'obitemye tulina n'abapakasi baffe atema ekinnya abuukawo oluta entabwa 2 yetaaga fuuti 2 ku 2 ate n'olekamu empeke 2 abantu abamu ensobi gye bakola osanga kasooli ekinnya kimu nga kirimu empeke ezi 5 empeke 5 ayagala kingi naye bonna ogenda busanga butono naye kati omunwa gwaffe guno bwe giba gyakula mu kinnya nga girimu 2 ogenda sanga omunwa gumu ekikolo kimu kiriko eminwe 2 naye nga minene bulungi kati wano mu makungula kiba kijja kuweereza ekifaananyi ekirungi katono nnyo wali emabega olinawo okoonyeeko osikirizibwa otyo ogamba nti mu bimera byonna oba mu birime byonna bye tulima kanonde kasooli kuba gaye mukwano gwe yali alima ebijanjaalo gwe ojjawo gamba kangende mu kasooli kati ekintwala mu kasooli nva ku boda nfuuka driver waloole ate tuvuga kasooli kati bwe mba nvuga kasooli neŋŋaana naye nnyina mulima gye bamutwala ndabayo olabyeyo ndaba ebbeeyi gye batundako eri ebiseera ebyo ng'osobolosa akasooli wa 5 ng'emutukula wa 8 mwegyo emyaka 2012 2011 kati neŋŋaana bwe nnima kasooli wange kitegeeza mba mmanyi emutukula mba mmanyi abalinnya abasinga ffe tutundira wano wakanoga wayenze kanimire ntunda ntundira ba Lawrence batwale kati gwe kyama bwe yatwala eri omugagga nga akozesa nolabawo omukisa ndabawo omukisa era kati emmotoka ya mukama wange kwennyini kwe nateekanga byenkungudde nagamba teekamu amafuta twaleyo bizinensi yo ekinyambako nga talina yadde okwesikamu ogamba nti omwana biki mimimu abagagga betukolera ng'atuuka nalaba oba omuyiseeko nnyo oli siina bwe nnyinza mwebaza mukyala bukyala naye ampaniridde madamu Maria moroka abaziraba ku kkubo okwo ye mukama wange yakuwa emmotoka ng'osomba kasooli onteekamu mafuta n'otwala eri so ng'ate omulala yandigambye ono ali mulimu gwange wazanyiramu kati awo bwe nkitambuza bwe ntyo butuuka ekiseera kasooli ogw'ennimye 2017 gy'alinnya twatundanga siringi 5 6 8 kasooli najja alinnya n'agenda mu siringi 107 ne mutwala e Kampala so ekikuwaliriza kwe kubeera nti nno wali omuvuga nali muvuga already omaze otegeera akatale akalungi gye kali so no omuvuzi wa kasooli oba omuntu yenna yenna asuubula ebijanjaalo nga gwovugira mugagga mwaka ku mwaka oyinza okukopa si kubi bannange oyinza okuyigira ku mwami nogamba naye nedda ebijanjaalo byentwala ne batuwa akasente akangi watya nga ku ebyo buli sizoni nange neetwalirayo ebyange oyinza okukakkana enkya nga naawe osobola okulima ebijanjaalo ebiwerera ddala osobola olima kasooli awerera ddala kubanga akatale ekisinga obukulu oba omanyi gye kali so bw'omaliriza walina ettaka lyo ettaka obudde obwo wentandikidde okulima nali sirina ttaka naye olwaleero wetwogerera anti walinza okubaayo oli agamba abasajja balaka balina ettaka nga ddene ettaka twapangisanga kati njagala awo wenyininyini bwe mba njagala okulima kasooli ndi Kampala eyo ndi Bweru Dubai ndi mukyeyo neŋŋamba ne mukulu Lawrence ono kyoyogedde kituufu nange kanzire waka nkole ki ntandike oyinza kumpa amagezi kinza atalina kyemanyi ku kya kasooli naye nga nandyagadde okubaako muyenteekamu ssente nga kasooli kati ettaka singa olifuna nga ddungi
ettaka eddungi lyetya liba lyeru ettaka eddungi ly'ettaka nga libadde teririmibwa nnyo nga baali litudde awo ebbanga lyawumula tulina emitala gy'ewaffe gye balimye tukuze bagirima eryo liba bbi eryo liba bbi kale nalyo liba ddungi yes naye ng'otaddemu ebigimusa naye lino lyekugamba tetuteekamu tuli ku butonde bwansi bwennyini katonda bwe yatuwa sokoleke guno muno tegulimu kigimusa temuli kagimusa naaka akagimusa akali muno kulimira kasooli mu budde ntunda nga muyina ettaka tetuwali kigimusa kiri muno nze badda mmanyira nagambye buluusi naye omusajja akozesa kibusa kuba kati eri ewaffe bali mu busa igwe oli ku ttaka eryaffe ettaka limisa tractor kati season ewedde nalimisa nte so zikakkanamu kabeeyi emitwalo 7 ate tractor ya 12 kitegeeza oba osevingamukko kali n'ogenda n'ogula ensigo yo nga mpya ennyingi ensigo empya ekuweere kati ensigo enkadde yandibadde ewanvu obwanvuyi ono yasigala yekontrolinga ogambye eno ensigo kikaki ono nalima DK 989 DK 989 ekitegeeza omuntu yenna yena omuadvisinga okulima eno ensigo bweti eno ensigo simbi lwakuba tutera nnyo gikozesa ku nkuba embeera y'obudde kati tulina season gye tugenda osiga tugeze ogwokubiri ebaamu nnyo omusana kati ate buno obusigo bwaffe bwanguwa kati ate eno season gye tubaddemu efundikira omwaka eyo nkugamba ne bwolima bazuka ennaku ze nnyingi naye enkuba tubana nnyingi kati wali obudde tulina obubala mu eri season ey'omusana nnima buno mu season ey'enkuba ne nnima bazuka zonna nsigo nnungi naye kano obudde bwake ennaku zaako mu byoyogedde ndabyemu okubala n'omanya nti nno kati bwe mba nga season esooka nyimpi oba omusana guba mungi then nimona ayanguwa nti ntakemu dikke bwe ngera mwene empanvu nsobola okulima bazuka oba n'olima pana kitisa naye mulungi naye ennaku ze nnyo bukazi kati buno bwasimbibwa gwa munana kyama ki ekiri mu nsigo kuba tutomera ensigo omuntu n'akuwa abasebe bananya omujja kunjulira omuntu n'akugamba bazuka wano ogenda okulima bazuka n'afuuka bazuka gwe mukikola muti okulaba nga ofuna ensigo yennyini eyo gy'otugamba kati bazuka bwoba omwagala osobola okugenda wano nalweyo ku kifactory n'omwegirayo notamusanga eno notamusanga ku market eno baba mucupudde oluusi aba mutuufu sikyangu kya beesiga sikyangu kya beesiga kati neno season enevuddemu eno twatomedde nnyo ku nsigo nga nsigo gisaa ku market si nnungi naye nga togitaddemu sente kiremu yagumu kitundu yagumu 3 naye kati bweyogenda wali ku factory osobola ofuna kasooli oyo mwennyini omulungi ate kabeeyi bakkakkanamu bo bali aba kampuni kuba oba weetuukidde n'oyeroboza nogaba nenjagala kino naye ng'essira we liri ennyo kukoola kasooli ono gwe ne bona alima dikke ng'abala nnyo naye n'omuleka mu nsiko sooka oyogere ku kintu ky'eddagala so sirikoola erikoola twalifuuwa naye eryasookamu erisooka nga empeke yaffe eri mu ttaka n'ofuwa guno omuddo ogulimu kati awo tetwaddamu fuuwa twafuuwanga kiwuka kyokka sebo so n'omala n'ogamba no kati bwe tuddamu tukoola bukoozi tekikuyingira nnyo ekyokukoola kino kuba bagamba abakoola basaba sente empitirivu naye kati nze singa mpa omuntu ankooledde yiika eno emitwalo egi kati yiika yange eyo nefulumya kiro 108 kasooli wali wabeedde ku 1500 mba yiika zino 4 ziba zimpe miliyoni 6 kati nze yakwata emitwalo 5 emirundi 4 gibe emitwalo aga kati emirundi 3 gye emitwalo 6 mu yiika 4 kati emitwalo 6 ate nze ngenda funa miliyoni 6 nsalako ensigo kati kana akatakako kange so n'eddagala lyennyini liba terinyingira liba terikuyingira kubanga tubalamu ecupa y'eddagala kati eri mu sente mmeka Maize bw'ogula metrozini cupa ya mitwalo 3 gy'olowooza nti ayo eri chipu ate bali bansaba 5 kumba ate oyongera oba oluusi kulaba nga omunwe guno ogukendeezaako ng'oggyeko oba oli awo okulonda brand ennungi okukoola mu budde emirundi egiwera 2 oba 3 kyama ki ekirala ky'olina mu kulima kasooli experience gy'olina esukka mu myaka nga 15 ekyama kyenyina mu kulima kasooli ono ekimunjagaziza nti anzibuludde mu mbeera gye avuga booda naye nga nkuzaayo katono n'amatooke nagasuubula nga kagaali paka hoima era eno ntunda nga ntwala hoima ng'oluguudo lukyali lwa ttaka
kati nengenda ku boda boda. Lawrence emyaka emeka egyogerera mu myaka nalabanga bali myaka gyegimu. Myaka si mingi nyo 33 gyennyine egy'obukulu sebo. Naye bw'oyogera nti oluguudo terwaliko chorus okutuuka ehoyima. Myaka gyali mitono natwalanga enkota 3 ku kagaali. So otandika okuyiriba ssente emyaka gikyali. Matooke n'ogabe ya ku nusu 2 3 nga nze tugenda. Gwosobola osanga nakunyumiza ku mboze. Mu gaali namba n'otwala nusu 9 oba 15. Oba 15. Naye ngeri ogenda kutunda siringi 15 buli ttooke. Ate nga n'eggaali eyo gipangisa. N'okwata eggaali n'ogivuga n'onnyoka ne ssente 10 meka nusu kakaaga. Kati bw'oba otaddeko amatooke 3 15 n'okumongo oli mu load. Naye era olina okukekkereza obudde otwalina omubisi gwa 10 ku kkubo paani 10 ennusu 10 kati gwe lyanga obalirira osasula. Tuleme kugamba nti kofunye 15 ate n'olyako nnya. Kiba kibi. Waddiranga n'okekkerezako kennyini. Manyi abantu abasinga stories tebazaagala naye ng'ate mazima. Goga mazima. Omugamba nti enkota ete kwagigulanga nusu 3 awuliranga okusaaga. Yaliwo. Naye ng'ate abaaliwo omuwaga omwaka bakimanyi bagitunda ng'ate n'abamumativu bampaddemu nusu 3 enkota yange ennene. Nusu 9 twala enkota 3. Paka hoyima. Oyo ye capital 9. Eggaali ya 15 si yange olwo. Ogipangisa oba oyingidde 24,000. Yes. Kati eri tuli kudda ne4,405. Olina amagoba 2,110. Kati ogenda lyako nusu nga 7. Okulaba nga naawe olwo lunaku terukusaze. Kati unavuga akaseera. Yes. Era ku magoba ago nengulamu eggaali. Eggaali gye nasooka okugula. Wali opangisa 15,000. Ono erudda mu nsawo. Erudda mu nsawo. Nenjigula 6,000 nagula ekozeeko ku muntu. Ebiseera byammeka Maize embozi zinyumira. Ebiseera ebyo eggaali empya yali egula 9,000. 9,000. Leero eri mu mmeka? Olwaleero eri mu 35. Ngulamu emmotoka. Okyali ku Focus TV erinnya nze Ade Wilberforce ekime mujanja of course program vubuka kola tuwera nti baganda baffe aba Focus TV Focus group bakugamba nti bawo omukolo gwo bakutegekere bwana Kakoza Lawrence ife tuli batestesi ba mikolo. Tukuba ebifaananyi tetwekubyakubya yefa abasinga okuba ekifaananyi mu kyankwanzi n'ekiboga ekyo kyogera n'obumalirivu era n'abakimanyi bajja kunjulira ffe tuteekateeka omukolo okuva ku ntandikwa pa nkomero ntegeeza okutimba okukolera keeki na biki byonna so oba olina omukolo yengeri yokka endala gy'osobola okuwagira Focus TV nesigala nga tutambula era naffe ne tugenda maaso n'emirimu gyaffe egy'enjawulo. Ku subscribinga ku Focus TV yange bingi